Mu kiseera ng'enkuba yazzemu okutonya, abalimi n'abalunzi bali mu keetalo kakutegeka bye bagenda okusimba n'okulunda. Ekimu ku bintu bye batasobola kwewala kuteekamu ssente ly'eddagala erikozesebwa okulwanyisa ebirwadde n'ebiwuka ebirya ebirime. Kyokka abalimi n'abalunzi bangi bazze nga beemulugunya ku mutindo gw'eddagala eriri mu katale. Justin Mutibwa nga mulunzi w'embizzi ebulabira mu Najjero owookubiri agamba nti eddagala gye litundibwa bw'otaba na bukugu bumala tosobola kutegeera ffuna ddamu nga bw'oteeba effu n'olikozesa liddiriza ekibalo kyo. Ate bwe liba effu litukosa nnyo kubanga olw'ensonga embizzi zo zennyini ayisaaki zikusala tezikulira ku leeti gye wandibadde osuubira. Ono atubulidde ku lunaku lwajjukira lwe yakozesa eddagala effu embizzi ze yali abalidde okutundira myezi 6 ne zimutwalira omwaka mulamba. Bwakona ne kitwala time ezandibadde myezi 7 ng'ez'ennyama nga nzitunda kyantwalira mwaka. Nagenda kulaba ng'olwo yalutandika okusituka bwezituka ganga ogira nayo yennyini tenyirira teyeeyagala teryanga bwe wandibadde ogisuubira. Richard Senjala ng'ono mulunzi wa nkoko e Buddo agamba nti singa ogema bulungi enkoko zo nga n'obuyonjo obusaako essira eddagala litwala ssente ntono nnyo ku mugatte gw'ossa mu kulunda. Yes, kasita obanga obuyonjo obukutte bulungi nga bengambye nga drink ozooza amazzi tegayiika wansi empewo eyita mu kiyumba essente z'ogenda okusaasaanya ku nkoko zigenda kubeera ntono nnyo ddala. Justin Mutibwa agamba nti bw'ozuula eddagala ettuufu eddagala lino litwala ssente ntono nnyo era tosobola kukosebwa yadde. Tekyandibadde kinene nnyo singa ofuna ekituufu wazo embizzi zo nga zizo ng'obadde otaddeyo omutima osobola okufuna ssente bulungi tekikosa nnyo kirya. Kiza John ng'ono naye mulunzi wa nkoko e Namagoma agamba olw'ebirwadde ebimu ebirina okugemerwa eyo gye bagula enkoko era baba bamanyi kyaggwa dda wabula basobererwa eyo mu maaso. Eddagala lino okusinga nfunye mulya Malekisi kuba Malekisi oyo tumugembera ku kyuma naye kati ate enkoko ze wagema ezimu n'osanga nga zikwatiddwa naye ekyo tekitera kubaawo buli bbanga kibaamu sizoni. Annyonnyola nti waliwo n'ebika by'eddagala ebibakolera ebiseera ebimu kyokka nga bagenda okuddamu okubikozesa ku buzibu bwe bumu nga mpawo kye liyinza kubakolera kyokka nga n'eddagala erimu ligwa mu materekero ne libulira ddala. Dasband ye yabukubanga obulungi ne bufa ne bugwa ku faamu naye kati dasband aliwo tabutta kyekizibu kye tukyalina ng'abalunzi. Salongo Michael Sekityo alundira enkoko ekyeyitabye Nakirebe akubuulira ku ngeri eddagala eritali ku mutindo gye likufiirizaamu naddala ku kyoteekamu kyokka agamba bw'ozuula eddagala ettuufu ery'okukozesa eddagala litwala ssente ntono nnyo era tosobola kukosebwa yadde. Bayinza okugamba nti eddagala lino liraba litabula ebidomola 5 mu kidomola olina okuteekamu ejiiko mu kidomola kimu n'oteekamu ejiiko emu ey'eddagala neweekanga ojja dikozesa ennaku 5 ku 7 neweekanga ojjanya enkoko ennaku 5 ne ziyitawo olwokuba wadde okukozesa ejiiko emu nekigaana. Mu ggwanga mulimu kaweefube wa gavumenti okujja emisolo ku biteekebwa mu bulimi n'obulunzi wabula abalunzi bagamba tebannalaba njawulo yonna mu bbeeyi. Basaba gavumenti okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa eddagala effu babeeko we batuuka mu bulunzi bwabwe. Ani aleeta eddagala lituukanye n'omutindo bwe guba musolo basajja abaleeta eddagala basajja ku musolo. Kyokka yadde guli gutyo abalunzi bafunira ddala mu mulimu gwabwe era ebyamaguzi byabwe bikayanirwa bukayanirwa tebisobola kuddiba. Container Village kimu ku bifo ebimanyikiddwa ennyo mu kutunda eddagala ly'ebirime n'ebisolo mu ggwanga era tugenda kutuukayo tweyongera okulondoola obuzibu bwe buva. Ndi Dennis Kyobe ku Lwebukedde TV Agafuna.